Parliament ekiliza gavumenti okwewola ensimbi trillioni 2 wakati mu kuwakanyizibwa okw'amaanyi okuva mu babaka Parliament ab'oludda oluvuganya nga bagamba nti bamanyi ensimbi ezo zigenda kukozesebwa. Kino kikoleddwa awatali kukkiriza ababaka kubaganya birowoozo ku nsimbi ezo ekireesewo akacyankalano mu lutuula lwa leero, era ababaka nga balumiriza nti tebategedde kituufu ensimbi ezo kye zigenda kukola. Werutuukidde olwaliro ng'esigadde omwezi gumu gwokka okumalako omwaka gw'ebyensimbi guno 2024-2025 era nga n'embalirira y'eggwanga ey'omwaka ogujja 2025-2026 yayisibwa dda Paalamenti. Tukitegeddeko nti ku bbalaza ya sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano olukiiko lw'abaminisita nga lukubirizibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa lwasazeewo gavumenti yeewole obukadde bwa euro 5 mu zaawano ze trillioni 2 oluvannyuma lw'okukizuula nti gavumenti terina nsimbi zigiyambako okumalako omwaka gw'ebyensimbi guno ogubuzaayo kaakano ennaku mbale. Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija asinzidde mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero olwayitiddwa okuva mu luwummula n'ayanjulira Paalamenti obwetaavu bwa gavumenti okwewola ensimbi obukadde bwa euro 5 ze trillioni 2 mu zaawano. Kasaija ategeezezza Paalamenti nti obukadde bwa euro buno 2.7 bwakwewolebwa okuva mu African Export-Import Bank era nga obukadde bwa euro 2.3 bwo bwakwewolebwa okuva mu Ecobank Uganda ne Development Bank of Southern Africa era nga zino zirina okusasulwa mu banki litasukka myaka 10 ku magoba ga bitundu 7 n'obuwuzi 3. For the euro 500 million, approximately shillings 1,982.65 billion to finance these approved expenditures from external sources. To finance the budget as appropriated, agency fee euro 30,000 per annum. The two loans were approved by His Excellency the President on 20th May. Abaka basoose kuteeka akazito ku minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija alambulula ensimbi zino kye zigenda okukola nga balumiriza nti zandisibira mu zigula ennyaanya n'obutungulu bw'abakulu mu gavumenti okusasula emisaala n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Wabula minisita Matiya Kasaija ne nampala wa gavumenti Denis Samson Obuwa bategeezezza nti ensimbi ezigenda okwewolwa zigenda kukozesebwa ku ebyo ebitalinda okumalako omwaka gw'ebyensimbi guno n'okusasula abali ku ddimu ery'okuzimba oluguudo olw'Emityana mu Bende naye nga bino byonna tebimatizza babaka. There are basically two reasons why we are coming now when we are hardly 1 month to the end of the financial year. One is that we have had prolonged and protracted negotiations with the banks we are borrowing from. We have a number of pending invoices. Now, the year is ending. That there is no time and there is urgency. And I don't agree with him, but we are actually breaking the law as Parliament, passing it after consolidating the budget, the PFM and the Constitution. The Mityana, which is being blackmailed on us. So he is operating outside the ambit of the law. Wano wateekeddwawo enkola eyakiyita mu luggya waleeteddwawo enkola ey'ekiyita mu luggya era omubaka Stephen Mugabi aleese ekiteeso okubuuka ennyingo y'e162 gavumenti ekkirizibwa okwewola awatali kusooka kutwalibwa mu kakiiko ka Paalamenti era kino kivuddeko akacyankalano mu lukiiko ng'abaka bawuuza ekireetedde gavumenti okupapirira okuyisa ensimbi zino. Gye bigweredde nga Paalamenti ekkiriza ensimbi zino ziyisibwe wakati mu kwemulugunya okubaka ba Paalamenti ab'oludda oluvuganya nga bagamba nti ekikoleddwa bubadde bulabe bw'amaanyi nnyo eri eggwanga lino n'okumenya amateeka g'ebyenfuna. Wadde ng'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 eyayisibwa yali ya trillioni 7.2 n'obuwumbi 137, Paalamenti ezeeyisa ensimbi ez'ennyongereza n'endala nga zaakwewolwa n'ekivaako n'ebbanja lya Uganda okweyongerera ddala nga mu mwezi gwa Ntenvu oba Desemba omwaka 2024 ebbanja lya Uganda lyawerera ddala okutuuka ku trillioni 106 n'obuwumbi 220.
Kooti esookerwako ey'Ennakawa esindise munnabyabufuzi ritaali kano Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Haji Obedi Lutale wamu n'omujaasi wa UPDF Captain Dennis Owola mu kooti enkulu batandika okuwera ennemba n'emisango egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Kooti eno okusindika bano mu kooti enkulu okutandika okuwera ennemba n'emisango kivudde ku muwaabi wa gavumenti omukulu mu musango guno Richard Birivumbuka okutegeeza kooti nti okunoonyereza kwabwe kuwedde. Omulamuzi agubadde mu mitambo Christine Nantege bw'ati atandikiddewo enteekateeka ez'okusindika Dr. Kizza Besigye ne banne mu kooti enkulu wabula agenza okukikola nga bannamateeka ba Besigye tebali mu kooti kubanga beekandaze ne bafuluma olutuula lwa leero nga beemulugunya olwa kooti eno okulema okuwuliriza okusaba kwabwe okw'okuyimbula Dr. Kizza Besigye ne banne ku kakalu ka kooti. Bano baade basabye omulamuzi wa kooti eno Nantege akirize basooke batwala ensonga eno mu kooti enkulu esooka egyekenneenye wabula omulamuzi n'akigaana. Bannamateeka okuli ne munna Kenya Martha Karua, Aaron Kiza, Frederick Mpanga babadde basabye nti ensonga eno esaana okusooka okutwalibwa mu kooti enkulu yeekenneenyezebwe kubanga wabaddewo okulinyirira eddembe ly'abantu baabwe okusibwa mu kkomera okusukka ennaku 180 nga tebannawozesebwa ate nga ssemateeka alagira nti mu mbeera eyo balina kuyimbulwa buyimbulwa kakalu. Besigye alabise nga munyiikaavu olw'ensala ya kooti ng'ali wamu ne bannamateeka be bo bannamateeka beekandaze ne bafuluma kooti nga bavumirira kye bayise obuzannyo by'obufuzi obugendereddwamu okubazannyisa jjangu nkwekule. Bw'atyo Dr. Kizza Besigye alagidde abawagizi be okufuluma kooti ye gy'ayise kooti ya kangalu. Mu ngeri y'emu Dr. Kizza Besigye ategeezza omulamuzi agubadde mu mitambo Christine Nantege nti ajja kwetaaga bannamateeka abalala okwongera okumuwolereza n'okwongera okutaputa ssemateeka w'eggwanga lino okuggyayo ennyingo zonna ezikwata ku ddembe lye. Ebiwandiiko ebiri mu kooti biraga nti Dr. Kizza Besigye ne banne bavunaanibwa nabo mu musango guno beekobaana okuvuunika gavumenti ya Uganda wakati w'omwaka 2023 ne 2024. Obujulizi mu kooti bulaga nti bano baatuuzanga enkiiko mu bibuga okuli Geneva ekya Switzerland, ekibuga Athens ekya Buyonaani, ekibuga Nairobi ekya Kenya n'ekibuga Kampala wano mu Uganda era nga mu nkuŋŋaana ezo baayitamu okusolooza obuyambi okuva mu bantu ab'enjawulo n'okufuna ebyokulwanyisa n'okuluka olukwe olw'okulumba enkambi z'amagye. Oludda oluwaabira lulumiriza nti Dr. Kizza Besigye yaluka n'olukwe olw'okutemula Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa ng'akozesa obunyonyi obutono obuyitibwa drone era nga yalina n'olukwe olw'okuwa obutwa Pulezidenti Museveni wamu n'okukozesa ensimbi ez'ebicupuli okutaataaganya ebyenfuna by'eggwanga. Obujulizi buno bulimu era n'obutambi obugambibwa nti bw'amaloboozi n'obubaka obwayitibwa ku mitimbagano egya social media okwongera okulaga ebyayogerwanga Dr. Kizza Besigye n'abakungu ab'enjawulo mu Uganda ne mu nsi ez'ebweru nti nga bugenderera okutaataaganya Uganda. Waliwo n'embega wa gavumenti Andrew Wilson agambibwa nti ye yakwata obutambi buno wamu n'obubaka buno obwaweerezebwa ng'okuyita ku mitimbagano egy'enjawulo nga Dr. Kizza Besigye anyumya ne banywanyi be mu nsi ez'enjawulo ku lukwe olw'okuvuunika gavumenti ya Uganda. Obujulizi era bulumiriza nti Dr. Kizza Besigye yagezaako okuluka olukwe olw'okuteekawo ebifo eby'ebyokwerinda eby'ekimpatiira wamu n'okwagala okuyingirira ebitongole bya gavumenti eby'ebyokwerinda nga yeeyambisa olukwe olulukiddwa amawanga ag'ebweru. Kinajjukirwa nti ritaadi kano Dr. Kizza Besigye baamuvumbagirira ku muliraano e Kenya mu mwezi gw'okusatu omwaka guno n'aweebwayo eri ab'obuyinza mu Uganda wamu ne Haji Obedi Lutale. Omulamuzi wa kooti esookerwako ey'Ennakawa agaanye okumuyimbula akakalu ka kooti wadde nga ssemateeka w'eggwanga alagira nti omusibe yenna bw'anaawezanga ennaku 180 mu mbuzi ekogga nga tannaba kuwozesebwa ateekeddwa buteekwa okuyimbulwa akakalu ka kooti kubanga kuba kulinyirira ddembe lye. Wabula omulamuzi wa kooti ey'Ennakawa ategeezezza mu nsala ye ku nsonga eno nti obuyinza obukola ekyo otabulina. Singa Dr. Kizza Besigye ne banne banaasingisibwa emisango gino egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe, ekibonerezo okusinziira ku ssemateeka wa Uganda kyakuba si balubeerera.
ng'ebula ssaawa busaawa okutuuka ku ttabamiruka w'ekibiina kya Democratic Party agenda okutuula embalala ku lw'omukaaga luno. Obukulembeze bwa DP bulabudde bammemba ab'ekibiina ekyo abataaweereddwa kaadi nti tebeetantala okwonoona ensimbi zaabwe ez'ebisale n'obudde okugenda mu lukuŋŋaana olwo kubanga tebagenda kukkirizibwayo. Senkagale w'ekibiina kya DP era minisita mu gavumenti ya Uganda ow'obwenkanya ne ssemateeka Nobert Mao ategeezezza nti banywezezza nnyo ebyokwerinda mu kibuga Mbarara obutabaawo omuntu yenna akyereeta ataataaganya emirembe n'okutaataaganya ttabamiruka oyo. Mao agambye nti ttabamiruka ono agendereddwamu okulonda obukulembeze bwa DP obujja so si abo abeenoonyeza ebyabwe nga bayita mu kukola effujjo. Njagala kakasa nti ntaddewo ne Security Council kulaba nga security ebeera guruguru. Gw'atali muyite nga toyina bbaluwa evudde ku secretariat totawaana kujja, ate omuntu yenna akuleeta ayina kumala kukakasa nti ebinaakutuukako anaabikunnyonnyola atya ng'ate okimanyi nti toli delegate. Naye mu kulowooza kwange DP singa amaanyi gano bannaffe ge bateeka mu kulwana, mu kutulwana ne mu kutuvuma, singa amaanyi ago bagateeka mu kalulu, singa n'ekawempe twasukka obululu 100. Nobert Mao agambye nti bagenda kweyambisa ttabamiruka ono basaliramu amagezi aganaabayambako mu kulonda okujja okw'omwaka 2026 kubanga beetaaga okufuna abaka ba paalamenti abasukka mu 50. Suubira nti mu kalulu akaddako aka 2026 tujja kubeera n'ababaka abatakka wansi w'ababaka 5 era kuva Mbarara tujja kusimbula tukunge bannaffe tuzeewo era tusobole okuddaabiriza strongholds za Mawera ategeezezza nti wadde ng'ekibiina kyabwe tekiri bulungi mu byenfuna baasobodde okufunayo akasente akagenda okubayambako okutambuza ttabamiruka ono bayite bulungi mu ttabamiruka nga tebataataganyiziddwa mu byenfuna naddala mu kubafunirayo aw'okusula n'ebyokulya. Mao wabula agugumbudde nnyo ye baayise bannakigwanyizi abalumbye ekitebe kya DP olunaku lw'eggulo. Ategeezezza nti amaanyi ge baakozesezza singa bagateeka mu kunoonya akalulu ak'ekibiina ekyo ekibiina kyandibadde wala nnyo. Uganda akadde konna okuva kati yakufuuka ensi n'atagambwako mu by'obulambuzi mu nsi yonna singa ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byobuwangwa n'ebyenjigiriza UNESCO kinaagikiriza era kinakkiriza ebifo ebirala 2 ne birangirirwa ng'ebyobulambuzi ebyenkizo mu Uganda yonna. Uganda we lutuukidde olwaliro ng'erina ebifo 3 byokka ebyenkizo mu kisaawe eky'ebyobulambuzi nga kuno kuliko amasiro g'abassekabaka Kasubi, olusozi lw'Enzooli n'ekibira ky'Ebwindi. Mu nteekateeka eno minisitule y'ebyobulambuzi ng'ekolaganira wamu n'ekitongole kya Africa World Heritage Fund etandise ku kaweefube w'okuperereza ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UNESCO okwongerako ebifo ebirala 2 okuli ekyalo eky'ekibiro awasimibwa omunnyo mu bitundu by'e Bunyoro n'ebisiige ebisangibwa ku njazi ezeetoolodde ennyanja Nalubaale bifuulibwe ebifo eby'enkizo ebyobulambuzi bitandika okulambulwa ku mutendera gw'ensi yonna. Bw'abadde yeetabye mu lukuŋŋaana olutegekeddwa ekitongole ekitaba amawanga ga Africa agayina ebyobulambuzi eby'enkizo ekitibwa Africa World Heritage Fund ku Imperial Golf View Hotel Entebbe. Minisita ombeezi w'ebyobulambuzi Bahinduka Martin Mugara agambye nti amasiro g'e Kasubi gakyakutte ekifo kya kumwanjo nnyo mu Africa ne mawanga amalala n'ategeeza nti singa ebifo ebiri mu kukubaganyizibwako ebirowoozo binaakakasibwa ebyobulambuzi mu Uganda byakwongera okutinta. Era ekintu ekyo kitadde nnyo Kasubi Tombs ku global map buli wanga bakola presentation sites eziri mu Africa boogera Kasubi Tombs. So abantu baba bagezaako okutegeera Kasubi kyeki lwaki bajoogerako ne bajja okulambula bingi bye tufunamu sente zijja mu ggwanga sites zino bwe tuzongera nakyo kikulu okwongera ku namba y'abagenyi baffe abajja ate buli lwe bajja era tufunamu sente. Sekita yaffe sekita nkulu nnyo era tumanyi guno omwaka oguggwera tujja batufuna almost sente zisukka akawumbi kamu n'ekitundu. Ssenkulu w'ekitongole ky'obwakabaka eky'ebyobulambuzi omukungu Najibu Nsubuga ategeezza nti byonna ebyayitwamu okuzza amasiro g'e Kasubi ku lukalala olw'ebifo eby'enkizo mu nsi yonna
libadde ekkubo eryoleka obuwanguzi bw'Obwakabaka mu kutumbula ebyobulambuzi mu Uganda, Africa ne mu nsi yonna. Obwakabaka ekisinga okubufuula obwenkizo mu nteekateeka eno okuba nti ekifo kyaffe ekyennono eky'amasiro g'Abassekabaka e Kasubi already kiri ku bifo ebyenkizo mu nsi yonna nga kyateekebwayo mu mwaka 2021 ate ekifuula ekyenkizo ennyo nti bwe kyakwata omuliro mu mwaka 2010 Obwakabaka busobodde bulungi okuyita mitendera gyonna egyateekebwayo UNESCO ekifo kino okuddawo. Kakati byonna bye tuyiseemu mu kuzaawo amasiro g'Abassekabaka e Kasubi bitufuula ab'enjawulo era abatambulira ku biragiro ebyo ebiba bitulagiddwa. Kyovola abannaffe bwe baba n'ebyo baba bateekateeka ebigwa mu kkowa eryo batuyita okubawa ku magezi engeri gye twakikolamu omulundi ogwasooka ate n'engeri gye tukikozeemu omulundi guno nga tulwana okulaba nti amasiro g'Abassekabaka gaddawo. Ku lw'ekitongole ekya Africa World Heritage Fund omukwanaganya waakyo Rim Clowns agambye nti baamala dda okuyungula abakungu era n'abakugu okwetegereza ebifo ebiri ebyogeddwako minisita oyo okulaba engeri gye binaafuulibwamu ebyenkizo. What we can do is to check the scientific quality of these applications to say if they stand up to this level of analysis, to this level of standards or not. And this we can safely say that the draft nomination dossiers are good, but we also had the national team and experts. Nyirakiza Besigye omukungu mu Ministry y'ebyobulambuzi ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu okuperereza n'okukkiriza bannyini ttaka ebifo ebyo bitudde okuliwa gavumenti. Ekifo eky'ebisiige ebiri ku njazi ezeetoolodde ennyanja Nalubaale kitegerekese nti kyakugabanibwa amawanga okuli Uganda, Kenya ne Tanzania nga bwe gagabana ennyanja eno ekigenda okuteekawo enjawulo mu byobulambuzi. Ebiwandiiko ebikwata ku bifo ebyenkizo mu Africa ebyakkaanyizibwako ekitongole ekya UNESCO biraga nti Uganda ekyaleebya ensi nnyingi ku ssemazinga wa Africa mu byobulambuzi ate ng'amawanga amalala 11 okuli Burundi, Guinea Bissau wamu ne South Sudan, Somalia, Equatorial Guinea n'amalala tegayinayo yadde akafo akamu bwe kati wadde nga Africa ekola ebitundu 23 ku buli 100 ku bifo ebyenkizo ebyobulambuzi ebimanyiddwa mu nsi yonna. Omufuzi wa America Donald Trump yandibaako omunyuma mutuulidde ku kisaabo wawulira bino ng'omulamuzi wa kkooti e Boston alaalise nti essaawa yonna agenda kuyisa ekiragiro ekikoma ku buyinza bwa Trump okunafuya ssettendekero wa Harvard. Olwaleero Harvard University etikidde abayizi baayo ab'omwaka 2025 wabula amatikkira gano gabadde ga byabufuzi ng'abakulira ssettendekero ono bambalira Donald Trump olw'ebiragiro byeyisa omuli n'okukugira yunivasite n'okuyingiza abayizi abava ebunaayira n'okugyawo ensimbi gavumenti ya Amerika zeebadde wa yunivasite eyo. Omulamuzi Alison Dahl Barrafs owa kkooti e Boston ekiragiro kyasuubira okuyisa kigendereddwamu okusala ku buyinza bwa Trump okumala gayisa biragiro ebikwata ku yunivasite eyo nga eyasookawo mu Amerika. Bino bigenza okubaawo nga Donald Trump entuya akyasaza bibatu olunaku lw'enkyategeka kuddukira mu kkooti ensukkulumu eya Amerika okuwakanya ensala y'abalamuzi abasatu abaamulinnyidde eggere mu misolo egy'ejjenjeero gye yakaliga ku byamaguzi ebiva mu mawanga amalala.